Okay, abaganda bange abali mu diaspora, bali mu Uganda, bali wane Kenya, Rwanda, Tanzania, Burundi, abali mu UK, Sweden, abali mu Europe yonna, Arab countries, tuina abali mu Abu Dhabi, abali mu Dubai. Mwenna mbategeeza ngina kuzomeza 28 misinde gya Ssaabasajja Kabaka birthday run kasofuna guno omujozi guno ogulaba guno amaanyi gabeera mangi nnyo okutwalira mu guno omujozi gujja n'akasawo kano kalaba ate mulundi guno guli kutwala gumu n'ekitundu nsonga lwaki twayongeddemu nti bw'oba odduka guno gwe bakoze omulundi guno gulimu ka esi nti bugumu terikukwata nnyo ate ne kana akacupa twakongeddemu ebirungo nti nikesi byobadde otaddemu biweddemu ogenda okujja kutenga mulimu ebyegasseemu kwegamba nti omulundi guno bane mbakubiriza mujje tudduke emisinde tubeere waka recording akatambi guno omujozi wano ku mulyango gw'amasengere mujozi wegiri mujozi gwa Airtel the smartphone network ayitaddemu omusimbi mujja kulaba red ate olunaku lwonna noba tolina red funa red yeno mwambale okitegeera deliveries weziri ku nnyonyi oba oli UK oba oliwa tujja gikusindikira emujozi naye nga oguze emujozi kuva ku 5 kudda waggulu oba guli abantu b'ewaka kitegedde bira abantu b'ewaka emijozi oba oyagala kugula mujozi nkubira kasimu namba yange bira wansi awo nkubira kasimu nti abantu b'ewaka njaba bagulira mijozi kitegeera tubagulira emijozi bajje badduke emisinde gya Kabaka omanya amazaalibwa g'abeene gaba g'amaanyi nnyo mu buwangwa buno bwa Buganda nze nkutegeeza muganda wange nze omujozi gwange naguze dda ng'ogyeko kuba nti mbakubiriza mwenna okukola mu ddwiro ky'amaanyi kitegeera n'okola mu kaddwiro ng'oyambadde ate bulwokola mujozi nga guno guliko Kabaka ninge gyowulira muwulira nga ebintu kimu kitambula bulungi nnyo kati jangu okula omujozi kugumu kitundu mulyango gw'amasengere wano bwegiri ne ku telefayina bwojja wano abakulu we bali obubuuza omukulu bayita Julius ajja kubeera wakuwa omujozi ku ssente ntono nnyo bwobanga ng'oyagadde bwojja oguli wano ku telefayina olambuleko ne telefayina jangu wano ku reception omujozi wegiri buuza omukulu bayita Julius ajja kuwa omujozi gumu kitundu ekitegedde abali mu diaspora enamba eri wansi awo bulira beewako emijozi oleka abaana Uganda bagala kukola mudduuza n'emijozi gino olwokola mujozi guno owulira nga empiwo eyinenga ejja kukkamu ng'odduka owulira nga olinamu kattabo erimu esi ng'ate kana akasawo kabeera ku mugongo owulira nga n'oba okunywa ate onyiga bunyizi peesa nno nga kakipa kavaayo ng'onnyo webeera ku tuzitu naye nga mbategeeza ngina kuba mwezi 28 Novemba omwezi guno gwe tulimu sigenda tukyagamba nti omwezi ogujja guno omwezi gwe tulimu tugenda kuba nga tudduka emisinde gya Ssaabasajja gya birthday era nze kambategeeze nti wano wendi balageno nga bwenyenda okudduka kati wano tusimbula onion max set tukyali ku set kati yongenda balaga engeri gye tugenda okuddukamu set twagamba set sebo kusomero onion max set kati awo mundaba kati ngenda kudduka misinde kati awo maze okudduka emisinde gye tutegeezako emisinde gyekisiikirize si kwetolola kibuga kiramba mu lujja bwetololamu okomawo newetoloola okomawo kwegamba kuwomerwa buwomera 2021 tabadde mwangu atejjukira mu January awo bagenda kutenguliko nga twakola dadwiro bayize mbatadde